Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Kakati munnange olwatuuka nti kibozibozi kibeera kyamangu olwatuuka nga senga wange antwala e Sudaani naye antwala aŋŋamba tugenda kukola kyonna ekiriyo. Ngenda otuuka ye yali yakolaakola dda yali azze buzzi mu dduwa then nansanga nga binkutte n'antwala. Bwe tutuuka eyo ne tutuukira ku gwakyalaani bamikwano nali sirina kyemmanyi wadde kubikwatagana n'ekyalaani nga sirina kyemmanyi ate nga gwe muwulira nga neewulira nga manya mulimu gw'ekyalaani gubeera gw'abasajja bakulu n'abakazi bakulu abo abantu abakuze mu myaka nga nze bwe ntyo endowooza yange bwe ŋŋamba be balina okutuula ku kyalaani. Ntuuka yalina edduuka ng'atunda engoye zino ezitali ntunge kale n'endala ng'asobola zitunda n'azitimba ne bajja ne bazigula naawe ojja n'ogula olugoye lwo ne tukupima ne tutunga kati ntuuka sirina kyemmanyi mpozi nga kyemmanyi kuteeka mpisa omuwuzi naye empisa etunga ekyalaani nga simanyi babikola nanjigiriza nenfuna emikwano kubanga ndi muntu musanyufu ate ye yali musanyufu nnyo nga musanyusa so nange nenjagala amukope tusobole okufuna bakasitoma nekyenyamba nga nalina sikini eyali ennungi anjigiriza okukwata mu kizigo nanjigiriza okukwata mu kizigo nenkituulamu nenkiwomera nenjanyumira ekizigo nenjanyumira mu dduuka wamma bakasitoma ne batweyuna nenfuna bakasitoma nenfuna emikwano nga mingi. Esudaani abasudaani oba mubamanyi ndooza kuliko ababamanyi baazibu naye nasobola okukwatagana nabo bamikwano nentunga engoye twali awo nga tufunawo munauganda munnaffe bwe twagulanga emmere yatuguzanga emmere ekyemisana kati ngajja yali mukazi nga munene ngajja mpa kasitoma nali ngenze okugula bintu wuzi simanyi biki mapeesa ndaba mpeta jangu konze kibampetanga mukyala bye baali bankazaako mukyala oba kawajja kitegeeza omuntu omweru nga bwe bandikuyise muzungu naye nga bola okuba nti mwalimu n'abasuddani nga bampita kawajja oba mukyala nga gemmanya gange ge bampite eri kati munnange nga ndaga omuvubuka oba musajja yali yatulema okutegeera nga ŋŋamba wuuno kasitoma ayina ekiveera ky'engoye munaye siibalwise bamikwano nga kasitoma ampa engoye andagira kyagala ozikozesa nali nzigaanye naye olwokuba nti oli amundeetedde yava wala ate yanoonya paka nga ndaba yali musanyufu ng'amunkwasa mbuuza nti nga nkwasa ki ankwasa omusajja kasitoma mutungifu kumbe kasitoma yalaba ku kimyula ayamuleeta yali muntu we awe webyakoma nga kasitoma tasiima luwala nga mpaayo awo ku ssente naye busente bwe yampa just yaŋŋamba balansi musigazi naye bwali butono nga neemanya okunyirira neŋŋamba buno obusente butono bwampadde nedda ku mutima neŋŋamba senga omanyi nti omusajja andekedde buno bubalansi bwe nze nonyeza bwe muddiza nga sirabawo naye nze sibwagadde sisiimye naŋŋamba nedda omuntu konna kaabakuwadde oba katono bakalikatye kasiime nze nalaba omusajja oli mubutuufu nga nyoomye andekera atya obusente obutono bwe butyo oba kiringa omuntu wanaakulekera entaano obeza e Uganda yes nga ndaba katono nga neemanyi njeewulira okitegeera nga nnyirira ndabika bulungi bampaana ate owekizigo mummanyi nga yakakituulamu nekimunoga lwali olwo munnange omusajja kasitoma yavaawo kasitoma kandeetere bakasitoma banne kasitoma nze nemulaba nga namukuba dda kasitoma nemukuba naye kasitoma oli yansobera n'essaawa ya leero bamunampale ku magezi simanyi naye kasitoma lwali olwo nga kwoyo omukazi yamundeetera mwennyini nze nali sikimanyi nti muntu we kaakati oyo kwoteri kwennyini era nga waliwo omuwala yali akola wafuna birthday tugenze ku birthday ye lwali lwagguloggulo tugenze ku birthday y'oyo omuwala kasitoma waffe omusajja nga gyali ow'engoye naye ng'eriiso lyantunuliza lindagira ddala nti omuntu anjagala naye nga muli nange sinza amwagala ennyo ate sinza atamwagala naye nga tuli mu lwa kasitoma wandudde nzijjukira yajjako naŋŋamba monina akantu mu liiso mbu nanneetegereza nankwata nako ku feesi yange kwolwo olunaku nze neŋŋamba abasajja be batyo kati yeefuula mbankwana naye fe osigasa eriiso lyali ddwadde era okuva awo neŋŋenda nenfuna eddagala nemwebaza konse munaye eriiso nadde sinalimanya naye gwe wasoosoddira ŋŋamba olaba nze nkufaako nokusinga gwe weefaako ebyo byebintu ebiraga nti omuntu ali mulaavu naawe naye nga taŋŋambangako nti nkwagala mbaseseeki tugenze ku mikolo ku birthday ngenda tuuka ng'ate yayaniriza abagenyi naye nali nnyumya bitya kwolwo olunaku
naye n'enviiri zange nga zigweyo enviiri ennungi muzimanyi zi straight ntusanuludde neekozeeko nga ne muno ogw'okwetegga obimanyi abakazi bwetweyisa mubimanyi baddiya manyi ngenze kkubaganya abali eyo kumbe ninayo owange kasitoma tutuuke eyo kasitoma kandabirire kasitoma kampa akatebe kasitoma katuule wendi kasitoma nga talina kamera bannanga omukolo nze nali njujjudde mu kamera ya kasitoma kambabooti abagole yekirabo nali nkirina nalinamu busente butono oli nangamba jangu tugende tuwe ekirabo nze nali njujjudde mu kamera y'omusajja ng'ate yali muntu w'abali abakoze pate bo mu kifo ky'okukwata abagole yali kunze nga buli sawa ngamba tereera nkuba ekifaananyi saagala ekifaananyi kyo kivuye bubi omutima ne ŋŋamba ate nze gwafayoko ennyo mu kifo kyafa ku bagole nange saawa ez'okunyuka zituuse nali nze mmiramu mu kalya ak'okunywa kemutegedde nga naye omukasitoma yakoma ku sooda nze namiramu awo busatu bwali bwako pate tezaali za ssente ne batufuuwa ne ssente abawala baali abanyirira ku olwo naye naŋŋamba gendayo bali mu kuwa abawala abalungi ssente nansika nankanyuga ku siteegi muzina amazina tujja kujja tubafuuwe omusajja nga ndaba ndagira ddala ebyalaavu ebiryo ne mmanya kati ali mu mukwano nange saawa yakuwerekera bantu baddayo abagole n'abateeka mu motoka babiri oli ne mukwano gwe aba abatwala naŋŋamba jangu nawe tugenda n'otambula otya nanteeka mu motoka soka ntudropinga bano abagole ababiri ye nansembyayo bantwale kyokka gyantwala senga yankuutira seraganga muntu gye tusula ngembamanya wagenda okuba ekyeyakayumba koba okusulamu bwe katunula tekatufaanana naffe tetukafaanana yaŋŋamba tolagangayo muntu yenna weebuzaabuze kyonna ekisobola tolaganga omuntu we tusula ekyo nga nakikwata naye kasitoma nga mugamba nteeka wano nga neebuzaabuza ng'ekkuba atalitegeera naŋŋamba otamidde kati tokyategeera bulungi kankutwale biki neŋŋamba ndeka naawe ndeka wano nandekaawo kasitoma yaddamu okutereera mbabuulire baddiya teyaddamu kutereera kasitoma anyuka saawa ze ngajja mmanyi oba otuddemu ebyo ebiduuka ebinene ebyo simanyi byalaana engoye biki eryo ago amaduuka gaba malungi kati nganze ntudde kumpi n'omulyango kyokka nsenga yaŋŋamba okwambala obugoye obulungi obutega obusikiriza abantu okuyingira kasitoma ng'atuula ku mulyango atuula mu motoka ye antunuddemu nange mutunuddemu naye ng'ali munda tokimanya nti oli antunulidde kasitoma ng'emirimu gyamulema abeera antunulidde kasitoma taŋŋambangako nti gundi nkwagala naye nga byakola byonna ndaba anjagala sikkirize nti anjagala oba nange mwagale tanjagalangako kasitoma tatandisa kundopingangako ewaka naye nga simukkiriza kutuuka wali alaba anyunyuka ayagala ntwale senga wange olumu nange mwebuzaabuzaako njagala omulenzi abeeko kaŋŋamba ti why I love you oba I need you oba I like you talina kyayogera naye nga ndaba buli kyakola njagala abantu bonna ne bakikakasa njagala amawulire bagatutte gagenze waabali abamundeetera bannaye omukazi yanyiigira omukazi yayombera eyo mu nkuubo mbetegeera nti akubako omuvubuka era yali ankwana aŋŋamba bwana oyo omukazi mujjawo omulaba oyo munene ajja okukutta nimugamba ki ekyo nakyo era nkimanyi nti mujja wange nze manyi byakusaaga nga mmanyi kano kamukwano kumba ategeeza byoli kasitoma ow'engoye nga kubako omuvubuka ngamba naŋŋamba naye gundi ngaakwogerako bibi omubbyeko omusajja kale abantu temuli bangu niŋŋamba bannange omusajja mbutuufu nange nandimwagala omusajja teyaŋŋambako ntanjagala naye nga byakola byonna omusajja nga nowembeera awo mba ndi awo ng'akubye essimu naŋŋamba alo gwe leero nkulabye oyambadde booti ne booti lwaki oyambadde olwo olugoye lwaki tewayambadde lweyambala luno nga buli lunaku alina okumanya lwenyambadde buli lunaku antegeeza ki kye nayambadde ebiraga nti ali mulaavu teyaŋŋambako ntanjagala munnange ekyo nga kiseera kiggwawo wayise ebbanga ndooza nga mwaka gumu nze nvudde Uganda nzise eno mu kyombo ky'Abawalabu nga twegwako ne kasitoma wange kasitoma gyebali nti kale nti tunyumyanyumyako ku Facebook twali tuli awo nga kasitoma ŋŋamba nti bampadde apple simanyi bampadde naye mwanyi ne baŋŋamba simanyi mbikutunuzeemu nkugamba ebigambo bino wolayira ogenda kunjagala kasitoma taŋŋambangako nti nkwagala okiwulira mama eddakiika ziweddeyo nfudde sozima oliwaako nzita sinamalayo story nkoze ntya leka njimaleyo obunzita ozitega onomanya kakati kasitoma wange ŋŋamba baŋŋambye mbu yagenze ku musawo omuganda naye sikimanyi nti oba wogenda ku musawo omuganda byagamba ate obigamba ono tuli ku ssimu ku vidiyo koolo ŋŋamba munnange omusawo nze yaŋŋambye mbuno nkutunuzeemu era emmwanyi zino nzikwate bwe ziti nkugamba ebigambo bwe biti n'ebiti wemalirize apo njirumeko njirye emmwanyi nzikanyuge naye nga mba ngazikusuula mu maaso
konze otyo kola tulabe nangamba okkiriza mbikole konze bikole nabikola n'oluvannyuma nangamba naye bannange simanyi nze kyenyinza kukakasa nti nkwagala konze olaba nkugendera ne ku basawo natekerangako nangamba nti nkwagala nangamba naye nakukola ki okuŋŋaana okutuuka ku ekyo n'otuuka n'okumbulako ngamba naye ono omusajja atangambangako ntanjagala kati ate bino byeyeyogeza biki ebyo sibitegeera nali ndi awo nga mpuya bagamba nti yafuna omukazi nimugamba bagamba wafuna omukazi gwali atya nangamba abo naawe bakulimba si bwenjagala nze omuntu gwenjagala amumanyi ali ku mutima gwange era naye yonna bamanyi gwenjagala bannange n'essaawa ya leero gyali siŋoni nze musajja keera kujja kuŋŋamba nti anjagala olowooza ali anjagaddeko tangambanga nti anjagala kati nange simanyi mwagala oba simwagala ebyo nno bikyali awo agira nankeberako nambuuza kuba nange oli otya naye olowooza byakola biri eri bye bampa eddagala musawo lyeyandagiye teryakola oba waliyo omusawo mulala gw'omanyi nze mwenda egyo osobole okunjaga bannange mumpe ku magezi mwamisozi muzina ensongotero zituulamu omusajja si mubi musajja mulungi ayinamu akasente ke akatonotono kale n'obwenzi alabika buyina ate n'amaalo nagamulabamu aba yagudde mulaavu n'ebyokola bimulema naye kale ekyo kibeerawo bulijjo naye ate takeerangako n'antuuzaawo ng'omuntu oba nze musiira atategeera kye baliko nze njagala omuntu atuula annyonnyola ekigambo kye kinnogaane nkiwulire nkiggyemu empeke kubanga nze ebigambo byolu byaŋŋamba bye ŋŋenderako kati nze male gaggwa n'omuntu mulaavu nga taŋŋambangako nti ngwagala kuba ndi muntu mukulu nsomoseemu ndi mu mwaliro gwa kusatu kati kuba mu mwaliro ogwo baba bakwanye bangi ng'osobodde okwawula nti ono kituufu anjagala kati bino bisozimu by'otugamba twetegereza abantu kati olina omwetegereza oti atagambangako nti nkwagala osobola okusitadinga omuntu ng'omwagala naye akwagala yandaga nti anjagala naye taŋŋambanga nti anjagala bammemba bannange mumpabule kwona omusajja andaga nti anjagala naye taŋŋambanga nti anjagala nze wewali obuzibu bwange si mubi walijja nannyonnyola bulungi ebigambo byona empuyanga byeoba byenjagala okuwulira oba oli awo ndi mwagala naye ate kati ate ngenda muzuulamu naye obuzeezeze bwe wali obuzibu nkyali singo linda musajja kujja kuŋŋamba kati wayiseewo emyaka ena naye be bano busozimu era banyumyako bano abagenda ate ne badda najja nakkeberako oba alabe oba wafumbira oba alabe oba oyinayo simanyi so awo bwentyo bwendi ekyo kyekiboozibuuzi kyange baddiya neyanziza nnyo neyanzeege mwebale Mr. Soze ekiboozibuuzi. Anti gwa kibuuziboozi. Mr. Sozi webala okutuweereza muli mutya abawuliriza abalungi ba family members mwebala okuwa stories zammwe zituzaamu nnyo amaanyi. Mr. Sozi ekiboozibuuzi nange ekiboozibuuzi kyange nali nakawere wa myezi 3 nga naakamala okuzaala nga mbeera n'omulenzi wange nga tubeera ffenna kati omulenzi wange yali mukubi nnyo wa bibaala nga kuba nnyo ebibaala kati wande naŋŋamba munnaye nno tulinayo embaga naye ngenda sula mu kasiki konze kaali tewali buzibu ng'agenda bulungi nnyo era nga nange nsigala ewaka nga mmanyi omulenzi yagenze mu kasiki ka mbaga tagenda kukomawo. Munnange mba ndi eyo neebase mu kiro ssaawa eyo nga 8:9 ng'endaba essimu ye ng'enkubira nga ngikwata ngamba hello naye nagisevingako hani ndaba hani wange ankubira yagamba hello ngenda okuwulira omuwala y'ayogera ng'omuwala ngamba gwe ng'alyoka anvuma ekigambo kye kyakwogera gwe mawoota mu Luganda gwe mawoota olowooza gundi alina gwe wekka kyoba omanya naffe gye tuli gundi talina gwe wekka kati oli eyo weebase ffe tuli eno tunyumirwa tudigida konze waagi namugamba nno munnaaye wali neesonyiye nenkola ki neneebaka ne munyumirwa byammwe n'otankuulako waya
nga mujjako nga ddamu nga nkubira nga mulikodinga ku luno nga mulikodinga banaye ng'omuwala nkubira misitasizo omuwala nga nnemerako omuwala kanvuma omuwala kankyokubuzi nze ndi omuntu musirise ntya entalo kati munnaaye omuwala nga nkuulako waya bannaye nga ndagirira n'okundagirira nga ŋŋamba kati guyinza kukolawo ki era nsobola kukulagira ne wetuli nga ndagirirayo ate nali mmanyiiyo mu ttawuni eyo. Kaakati munnange nga waya zivaako omuwala yakuba essimu yange ne ndekeraawo n'omukwata naye nga buli weevaako nga ngiddamu nga ngikuba buli weevaako nga ngiddamu nga ngikuba. Kati nga nkwata essimu nga ŋŋamba naye ka ŋŋendeyo nga nkebera mu nnyumba ndabe oba mulimu ssente. Nakyekera ennyumba ne nsangamu $3 ne nzigyamu 2 gye twali tubeera sijja kwogerayo kandekeyo naye gye twali tubeera waali watiisa ng'oyita eyo mu malaalo okutuuka ku maini nga walako okutuuka ku maini naye ng'okutuuka ku maini oyita eyo mu malaalo eyo banaye nga batiisa misitasizozi naye obusungu buno butambuza. Kati kye nakola nga nnyonsa omwana wange yalinga yeebaka mpaka ku makya nga tazuukuse nga mmuyonsa bulungi nnyo nga ŋŋamba munnaye mwana wange nsonyiwa naye kanzije bantu bange nga nzigalira mwana mu nnyumba nga n'abakyala nnumba nga nzigalawo bulungi omwana muyonseza ebbeere yeebase nga nzigalawo nga nakawere n'abakyala. Ngenza kulaba ani oyo eyeeyita eŋŋwaŋŋuli ankubira essimu ng'akozesa n'eya bba wange n'atuuka n'okundagirira nga ŋŋenda kati nga ŋŋamba nga nkonkona awo omuwala ow'edduuka yali nneeyimba nga mugamba munnaye nno ndeese omwana wange mu nnyumba naye we wayitawo ng'oba eddakiika weeziti oba essaawa nyamba ogende oggulewo onkeberereko waba akaaba. Ng'omuwala ambuuza olaga wa maama gundi ne mugamba nzija wano ŋŋenda wano kumpi kyokka nga budde kiro mugamba nzija nina kye ŋŋenda olaba wano waliwo wampise mangu naye nzija. Kati nga ntambula naye nga mu kkubo mutiisa nga nsotya zonna zalaazala nga mpita mu malaalo nzuuyo mpaka ku kkubo ng'ekkubo kkalu tewuli wadde omuntu naye bannaye abawala ng'ekkubo kkalu ssaawa olwo ziweze nga 9 bannaye nga nninda ng'agasajja agamu gayitaayitawo awo nga gamanyi oba neetunda n'okwetunga. Ggwe muwala okola ki ku kkubo? Kati mba ndi awo ng'owabooda ajja owabooda nga muyimiriza nga mugamba ntwalako ngenda mu ttawuni wano ne wano nga ŋŋamba ssente nga ntuula kati agenda mbuuza ogenda kukola ki nga muliiramu awo nga ŋŋamba tewaaligeze waalizeeyo ewaka konza ngenda laba bulabi muwala ki oyo ankubidde essimu ssebo ammanyi n'erinnya naye siikuriisa eyo nga ntuuka mu kifo kati awo wonna kulinnya booda kutambula kuva eri omuwala nga akyakuba essimu yange nga nkiteese nno mu mabeere nga saagala eyake nnyo bambi kugiraba naye nga ngiwulira evibratinga. Kati munnaaye nga ntuuka ku kifo n'ennya ngenda olaba omwana hani ali awo oba yali anyiga wa kibaala bano abaweereza omwenge oba ye omuwala eyali ankubidde sijja kulimba nange simanyi naye namusanga ali mu squeeze yenna atamidde omuziki gunyuma yali agenze okulaba ani oyo ankubidde olwalaba olulenzi nga lunyiga squeeze zaavaako buvi maama zaavaako nenzija nembuuka natandikira eri mu ggiya ggwe ssebo natandikira kawala kako nkayisa amawoota mu luzungu
gwe mawoota ngwe jangu wano mbulire kibadde kikunkubisa essimu nze ono nzize akawala olwanda oba ke kaaliko sijja kulimba kaako kaddusa emisinde mpaka eri mu kawunta nga kwekweka nga nsigala ku mu husband ku hani wuyo omukutta amatayi mubuuza hani essimu yeeriwa lwaki mumalako emirembe wangambye oli mukazi ki nti eyo neebase mumazeeko emirembe munkubira amasimu biki neekalakaasizaawo ampadde kibbi yaŋŋambye sooka onywa kakkane nkikutte kyonna nkimuyiiridde yampa kaginesi nkakutte nzonna nkamunaazizza nkamumaliddeko banaye neekalakaasiza mukutte amataayi banaye mukutte amataayi omuhani bakyali nange kyokka bakyali be bakola nabo yenna n'aswala bonna ne bakuŋŋaana ne bamugamba tokuba omukazi kuba yanyiiga nga ayagala kungubira awo ne bamugamba tokuba omukazi batutuusizza awo batuwooyawooyezza mbannyonnyodde nze gwe mulaba ndi eri neebase yangambye yagenda mu kasiki kaakati essimu ye enkubira omuwala anvuma biki lwaki mumalako emirembe n'abakyala omwana namulese mu nnyumba ndi eno nnonooza naye wannange kaakati nga batugamba mutuule ku booda mudde eka ng'oli bamukuutira tokuba munno nti sigenda mumukuba nga tutuula ku booda kumbe nga munyiivu muzibu kati nga anoonya ekyokwekwasa awo ng'asooka ambuuza tuli ku booda tuddayo ng'asooka ambuuza ye omwana wange aliwa nga muleseeyo mu nnyumba ng'afuna waazi nga ŋŋamba ogambye ki ssebo nnyabo n'olekwamo nange mu nju ojja ondabe ojja onoonooza ebitakukwatako kaakati ngenda kukuyigiriza essomo nga tutuuka bulungi nnyo ewaka abooda twagenda amugamba tomukuba biki muleke naye ng'atamidde bannange naye nga banaye mpulira obusungu nze nga simanyi na kyampaludde kuva waka mpaka iri eri mu kibuga tutuuse ewaka konkonye neighbour musabye ekisumuluzo tugenze tugguddewo nasanga munaye bebi yakyebase hani ng'aggalawo oluggi ng'alunyweza ng'ebisumuluzo oba bisuula nawa nga ŋŋamba kaakati olunaku olwaleero twemala eggoga twali twalwanakokko nga tumaze okwekubamu naŋŋamba kati leero tugenda kwawula omusajja ku mukazi njagala nkukube nga wonziriza asinza amaanyi neŋŋamba ono nno alabika anoonya wankubira nga yanoonya dda wankubira nga talabawo ayagala muddiza agambe mbu twalwanye munaye omukulu ng'aggalawo oluggi banaye Mr. Sozi bankuba empi bankuba empi okuva kweza ssaawa 9:00 oba 10 ze twatuuka ewaka nga bankuba empi bannange ate empi nga ziruma bankuba empi ne mpulira ng'empi zimpunziza ne nsitula ku mwana nga wayi kansitule ku mwana osanga ye naamusitula banaamusaasira nti nno banaalekerawo okunkuba nasitula omwana naye ne bamupakiramu empi bannange neŋŋamba owaaye akaana kange ne nkazzaawo bankuba Mr. Sozi mpaka we yakoowa okunkuba ne yeebakamu ne ndowooza biwedde we yeebakamu n'akeera ku makya n'ambuuza mpozzi nakomye ku ki naŋŋamba okuva wano olwaleero nguwulire oli ne waalikukubira essimu n'aggamba ndi wano eno ndaba bbaawo ali mu kudansinga sikulaba lyongozi totawaananga kuba nja kukuba akomalemu akajanja neŋŋamba ekiki munnange azuukuse n'asooka aŋŋamba nze ate enjala ennuma sooka onfumbire ekyenkya banaye nengenda ne nfumba ekyenkya Mr. Sozi naye nga mpulira obusungu mpulira ennaku ku mutima enzita
omukulu n'amala okulya buluginya ekyenkya n'akkuta n'afuna amaanyi n'anziramu luutu ey'okubiri. Bannange yankuba empi. Yankuba empi ne ntuuka nga n'okumutya mmutya. Ne mpulira nga mutidde, teyakoma okudakubira libamu wange essimu n'amugamba, maama wano wabazzeeyo nze sinnamukubako. Mukubyemu akayikamu kubanga yanswazizza mu mikwano gyange, yazze n'anumba mu mikwano gyange n'anjiira omwenge, kati mukubyemu akayikamu. Nga waŋŋamba yogera, sikubyemu akayikamu, si ggwe yannumbye mu mikwano gyange. Banaye nga mpulira obusungu. Kati maama ye yamuggyira ku ssimu n'aŋŋamba kati nkumaze onooloopawa kwesoose. Banaye Mr. Sozi gayiseewo ne n'anziramu eruutu ey'okusatu lw'amaze okkubira maama. Banaye nawulira nga empinzikooye oba yali ayagala muddize. Nange ne neevaamu ne mupakya oluyi ne mugamba toddamu n'onkoonako nze. N'agamba kasita naawe onzirizza. Awo n'atandikira okwo. Nange yankubye. Naye bannange Mr. Sozi ekiboozibozi oba kyekyo. Naye banaye bankuba empi sirizerabira. Naye nno nange n'ekyanzigya mu nnyumba kintambuza okuleka omwana wattu mu nju nga yeebase. Tetuggwa oba nnyumiza bulungi. Mr. Sozi weebale kutuweereza, tukwagala nnyo, Mukama akutukuumire.